eriva embalala ebiseera ebisinga obungi babeera bangi nnyo era bangi batandise okutambula banafa abava ebushenyi newalala abamu batuuse nadda naye basanze okusoomozebwa olw'ekkubo eriva Masaka okutuuka ate butereevu e Kampala era mujjukira nti wali e Katonga oluguudo olwo lwagwamu bridge n'ekutuka kakati tosobola kuba nti luyitibwamu mmotoka waliwo tandekivuluutu ekozesebwa okuva e Viramaliya ate okudda Gomba awo nno n'olyoka obanga otuuka Mpigi n'olyoka otuuka e Kampala. Ebyenguudo si byangu nnyo wano tubaddewo mu kampeyini ez'enjawulo ezikoleddwa abantu social media nga balaga ebinnya eby'e Uganda ate kossa ne nguudo zaffe bw'otunira express yabadde kiriko engeri ya accidents ez'enjawulo ezikuba abantu ne bafa abamu nga bagamba nti oba oliawo tekuliko mataala ate n'ebyokwerinda ebyenjawulo ku nguudo ezo. Olunaku lwa leero nnyina muganda wange Alan Sempebwa ono nno nga ye manager media relations ow'ekitongole ekya UNRA. Twaga twogere ku nsonga y'ebyentambula nga tunuulidde enguudo zino ate oba oliawo atuwa essuubi oba alitumalemu olunaku olwa leero. Mukulu Alan njagala osooka obuuze ku balabe Terefayina eyaffe. Webale nnyo balire ddala nsanyusa nnyo okubeera wano enkya ya leero n'okubabuuzaako mwenna gye musinzidde okukolera emirimu gyammwe gye mwakedde mwenna tubaza nnyo okuba nga muli naffe enkya ya leero. Weewaawo tugenda kwogera ku nsonga nnyingi naye nga zonna zikwata ku nsonga ya nguudo. Ne kantandikirewo wano mu mukwano gwaffe Dr. Spire Sentongo yasooka n'akola exhibition yawo yali ey'ebinnya mu Kampala kati nga bwe tuba tugezaako okublaminga abantu abamu bagamba nti sife tuvunaanyizibwa abalala bagamba nti bwe mubanga mwe muvunaanyizibwa ku nguudo z'omu Uganda yonna kitegeeza n'ezo enguudo zibakwatako bulungi nnyo. Nayogerako ne Simon Kasatye owa KCCA naye nannyonnyola bwe batuuse n'ebigenda maaso naye UNRA etuswala bwe tutyo ensi yonna kati tumanyiko nti nguudo mbi mukola ki? Otandise nno bulungi bw'ogambye nti wayogera n'abakulu abakwasaganya emirimu gy'omu kibuga Kampala kubanga exhibition eyo yasinga kutunuulira nguudo za mu kibuga Kampala. Twali tulinzeeko naffe bajje balabe ku zaffe zetuvunaanyizibwako mu ggwanga tubalage ebikoleddwa oba ebituukiddwako kye tusuubira nti omulimu tugukoze ate nga tukyagukola. Mu kaseera kano tulina tulaba katono nnyo alaba ku Terefayina ebinnya exhibition bwetu bwe yatambula ebifaananyi ebyenjawulo ebyaleetebwa nga bwolaba ku screen yo ebyo abantu bye bagenda maaso n'okulaga nga balaga bannange tugende maaso. Naye nga tulina kumpi project 23 ezigenda mu maaso mu ggwanga eziweza kilomita 800 tulina entindo ez'enjawulo kati ze project ezaffe zetukuvunaanyizibwako ng'ekitongole ky'ebyenguudo naye nga ate era sijja kugamba nti KCCA naye tolina programs naye ina programs zaayo era nagenda okulaba emabega kaawo nga bavuddeyo nga babalaga nti naffe tulina bye tugenda okukola biibino. Kati ekibuuzo kiri nti mwe UNRA obukugu bwammwe n'ebirala temusobola kuyambako KCCA ku ngeri gyeteekateekamu ensonga zaayo ez'ekibuga kuba bwe tuba tuswala actually ku muntu wa bulijjo asookerwako asooka kutunuulya UNRA era gy'asooka okuvuma tanavuma na KCCA. Weewaawo tusobola okweyamba ne tulaba nga twetereeza emirimu gyaffe tugikola bulungi kubanga ffenna tuwa service eri bannayuganda. Abantu abajja mu Kampala bannayuganda bava mu bitundu ebyenjawulo okuva mu ggwanga naye tulina amateeka ago agatukugira oba agatuwa obuvunaanyizibwa ku nguudo ezimu ate obuvunaanyizibwa obulala ne buweebwa ebitongole ebirala nti ng'ez'omu Kampala teeka ligamba nti ezo enguudo za KCCA evunaanyizibwako eza district ne zivunaanyizibwako ba municipality kyokka tujja tulaba nga tukola oluguudo lw'ekiwatule e Najjeera newankubadde baali batukubira enduulu nti mujje ebinnya bisusse naye nga waliwo abavunaanyizibwako mu kitundu ekyo. N'olwekyo tulina jurisdictions ezo ez'enjawulo naye otulabye nga tulina enguudo zetukola mu bitundu ebimu naye zitera kuba nguudo ezo enene nnyo ez'amaanyi nga bw'olaba Kampala Northern Bypass gye twakola Kampala Entebbe Expressway flyover eganya okugwa flyover muli kuki tumanyi egenda okugwa essaawa yonna tukola emirimu gikola emirimu gyasikatiramu katono mabegaawo tulaba Entebbe Express mugimanyi bulungi naye n'ebifaananyi bibyo ebiri ku screen. N'olwekyo ebituukiddwako bingi nnyo ddala. Kampala flyover essaawa yonna twagala August na June obw'omwaka guno gwennyini etusange nga tumaze omulimu guno era tusuubira nti nga tannatuuka tujja kuba n'ebitundu ku project eyo ebiwedde ebijja okugulibwawo bannayuganda bakole ki wakati tuli mu Gwakutaano naye mu Gw'omunaana Agusto musuubira okuba nti mujja kuba mumaliriza emirimu egyo gya Kampala flyover lot 1 egenda mu maaso mu kaseera kano
twasikattiramu oba twalwawo ko olw'obuzibu bw'ekirwadde kino kya covid ekyaliwo. Ekyo nno kyakoseza ddala pulojekiti nnyingi eza gavumenti nti twali tukola nnyo nga bwe twali tukola emabegako, sipiidi yakendeera olw'abakozi okulwala ate nga tetusobola kutambula oba okuba abakozi abatono ennyo ddala ku sayiti bwe twalina okuba nabo. So n'olwekyo emirimu egyo ne gyesibako emabega. Naye nga omwaka guno twali tusuubire pulojekiti eno yabadde ewedde nga kutandika. Flyover eva ku omuntu okugimujjonnyola obulungi okugitegeera obulungi. Eva ku kitundu ekya Clock Tower negenda ng'egaziya ekitundu kya awali Shoprite awo, n'egaziwa awali Posta, emabbali waliyo essundiro ly'amafuta, negenda ng'egaziya enguudo zino eza wansi oba weerina n'olw'omu bbanga lweteekako, negenda n'egaziwa n'eyiwa awali Villa Park. Okay, yeah, awali ekisaawe ekya Villa wansi wa Arena. Eringa dda ku mukwano. N'egaziyako nakino ekidde Eggaba. Eyokubiri ejja kutandikira awo eno w'eneekoma. Eno lot 1 yeggwa mu Gw'omunaana. Then eyokubiri etandike? Yetandikira awo eno w'eneeba ekomye oba eyiye. Ate nayo egende ng'egaziya ekitundu ekya Kitigumu House, awabadde Electoral Commission mwategedde baavuddewo, oludde lwa Centenary Park nga yamuka ku Garden City naawo egaziya egende eyiwe wali ku Wampeewo. Yes, kwagera ku Africana. Olwo Kampala Jinja Expressway w'enejja n'etandikira. So phase 2 yeekoma ku Wampeewo, then eri Kampala Jinja Express nayo yeeyongereyo. Ojja okutandikira awo. N'olwekyo yeeyo connections eziriwo nti ate n'oludda luno olwa Kibuye flyover eno wetandikira egenda mu maaso. Tulina Kibuye Busega Expressway. Ejja kutandikira awo. Yeegwa ku Mpigi. Mpigi Busega Expressway. So olaba interconnection eyo eriwo mu nguudo zino ezigenda okukolebwako. Nina kye ndaba ku express mugita Munyonyo? Kajansi Munyonyo Spa. Yes, Kajanji Munyonyo Spa. Ndaba ebusaabala awo ku junction yegenda ebusaabala n'okukkirya wali wansi. Ndabawo nnyo nga mutandise muzzemu olyanza ogamba nti mwonoonye naye mwendaka muli mukutereeza. Obuzibu mwakola nsobi nga mukola enguudo ezo kati muddamu buzzi kola birala kuba muzzeemu okusima muzzeemu okuteekawo. Era ojja kugenda okulaba ng'ekikolebwa mu kaseera kano si kyekyo si kitono oba nti kutereeza ekikoze eki okukoona katono nnyo ne tutereeza butereeza. Tukola ddala omulimu ogw'amaanyi. Tugenda teekawo oluguudo lulamba, tugenda teekawo interchange nnamba okusobozesa okutumbula mu byentambula mu kitundu ekyo. Oli oyinza okugamba nti ssente tezaaliwo nnyo naye ng'ate improvements zino zaali zina okukolebwa nti buli wetutunuulira netiwaaka yaffe ey'ebyenguudo ng'erimu okusikattira erina weetakole kye twagala ekole. Tukola designs okukyusaamu ntulaba nga tutereeza. So kimukola ebusaabala nawali? Ebusaabala nawo ekigo kutereezaamu kulaba nga tuwa ab'ebigere n'emmotoka endala mu kitundu ekyo ebbeetu okukozesa oluguudo olulala nga tebeetagana kukozesa luno lwa wansi. Ababa bava mu bitundu ebyenjawulo nga bimanyi tulina abantu abava oludda luno abava oludda luli, kubanga ate mu maaso eyo tutegeka okuggala oluguudo olwo nalwo lwegatte ku Kampala Jinja Expressway eyo gye tuyita Southern Bypass Dar es Salaam genda yegatte ku Kampala Jinja Expressway ebeere project emu ate ejja okuba ey'okusasulirwa. N'olwekyo ekikolebwa kati kufuna kulaba nga abantu baba ne access ti maaso eyo abantu balina kuba abatasobola kusasula balina access wadde ng'olwa wansi lujja kuba lwakusasulira. Eyo eva eyita ku Salaama ekolebwa ddi? Abantu babagoba dda mu makubo abamu bagana kuddamu kuzimba mukubo babagoba baba wasasula n'ovaawo kiba kigwanidde oveewo ogenda okukola ebirala ove mu kitundu ekyo kubanga wasasulwa kiba kikuzimbisa ate kiba kiki. Tuli ku phase ki kweri okuba eryo? Mu kaseera kano tuli mu kukola land acquisition kye tuyita okugula ettaka, okufuna ettaka mu bantu, okubawa ensimbi ezo okuvaawo, okulaba nti contractor wanajjira asanga ettaka eriwererako ddala kimusobozesa okukola emirimu gye mu bwangu. Ebiseera ebisinga twagala ne tulaba nti ebiruisa projekiti zaffe ez'enguudo bantu bano abannannyini ttaka titulwawo kubakolako ssente ne zijja luvannyuma oluusi zizze kikeerezi ate contractor ali ku site, contractor n'alyoka abakuba bbiiro ey'amaanyi nnyo eddala ensimbi ennyingi ennyo naye wano bw'ajja nga alina site ye emirimu agitambuliza ddala mu bwangu ddala nga talina kimutaataaganya. Tugenda kwogera ku nsonga ya alternative routes ez'enjawulo nti kino ekyabadde Masaka kitulaze nti nga UNRA enguudo eziyinza okutuyambako okutaasa
ezimu ziri mu mbeera mbi ndoza wabaddewo sijja buyita bugayaavu ne wabaddewo obutalengerera wala ndoza mu kitongole kya UNRA naddala abantu abava essembabule bwe batadde ku luutu eyo bonna nga balina kudda Villa Maria kyokka nga okuva essembabule okugenda ekiruhula kyangu nnyo singa mwali mwakola oluguudo olwo okuva essembabule okugenda ekinoni okugenda embiriizi kyangu nnyo nga bayise Mateete singa mwama akola enguudo ezo simanyi ndowooza yammwe bwe yali ebiseera ebyo alternative route singa muzigayaliridde muli kuzino eziri main ne zino alternative eziyinza okutaasa singa babaawo obuzibu tezibadde nnyo mu nteekateeka zammwe sijja gamba tezibadde buli wonna we tuvunaanyizibwa oba we tulina obuvunaanyizibwa tuyina project ez'enjawulo ezigenda mu maaso tina enguudo ezo wadde ojja sanga tekuliiko katamaka oba kolansi nga bwe tumuyita tuyina maintenance programs ez'okulabirira enguudo ezo era kino bwe kyajjidde nga tulina ba contractors ab'enjawulo abakola ku nguudo zino abazidaabiriza abazirabirira ez'ettaka tuyina program teberezaamu singa tetwalina program erabirira nguudo zaffe zandibadde zifaanana zitya ate nga ez'ettaka zisinga obungi kwezo ezimu era mbi kwezo era naye ga programs weziri oluusi ekitulemesa ziba nsimbi naye buli network yaffe wetumanyi nti no network yaffe tulina program eya maintenance oba okulabirira enguudo ezo n'olwekyo kino kyatusanze tuli beetegefu nsobola okukubulira nti nga tekinnagwawo twagula n'emyala ku luguudo olwo kubanga twalabanga egimu gigenda kukola kijja kubooga singa enkuba etonnye nga yamaanyi nnyo twalabanga bino papyrus bino ebitoogo byali ku mazzi nga bisemberedde okuyingira ekkubo era ekyo twali twakikolako nga n'enkuba tennatandika so n'olwekyo singa tetwakikola mu bwangu ddala enkuba entennaba amazzi gano gandizze negasanga emidumu nga gikoze eki gizibikidde wewaawo amazzi ne gadda ku kkubo ekyo kyatuyamba nnyo nti bwe kyagwawo ne tugamba abantu okudda ku lw'essembabule Villa Maria tewaliwo obuzibu bwonna era ekkubo tulikozesa bulungi nga bw'oliraba twalina ka section kali akasembayo akasembabule Villa ko nako twakalongoosa twakatereezezza n'olwekyo programu weziri era bikolebwa kulaba nga enguudo zikikola ki zikozesebwa n'olw'essembabule Mateete nalwo twalutereezezza bati basobola odukozesa bagenda embalala ne badda ku Lyantoni ne bayuna Lwembalala tebetaaga kudda wa Villa Maria oba ku Masaka nabo twabatereezezza n'olwekyo mirimu gyaffe tugikola bwe tusanze obuzibu bwonna tulina emergency response team zaffe ezidduukirira mangu okulaba nga abantu basobola okusomoka okugenda gye balaga katusooke tuwumulemu bwe tudda tugenda kutunuulira Masaka Road n'embeera nga mweri kati ate n'obwetaavu obuliwo oba oli awo tusuubize ddi n'omugenda okuba nga mumaliriza enteekateeka eno tukomawo tovaawo